ne baleeta ennyana y'ente n'amata matono ne bagasiiga ku busajja. Kati ennyana bwekuunyako bweti eba ewulira amata, ennyana ekwata obusajja n'ebuyonka nga bwe yandibadde yonka maama waayo nga bwesikanamu bweti oli abeera agikutteko eri ku mugwa bwegira bweta bwenoonya ndowooza ennywanto endala naye ateegera okulaba tewali ennywanto ndala linene ennywanto gyerino neddamu neeyonka bwesikamu bweti. Akati jjukira baasizeeko amata oluwoowo erunoonyeeko enoonyeza amata enuuna tebukola tewali kijja neggundamu bweti eggunda eggunda wano n'owulira ng'oba gwe bayasizza. Eno si firimu wabula bino bya ddala era bye bituusibwa ku bakomureds ababeera batwaliddwa mu makomera agaffe ampuliriza okusibibwa obwemage. NRM bw'eneesansuka olwo nga mufuna eddembe lyammwe eryo naye bw'eneebeera ng'ekyaliwo NRM era nga yeerowooza nti kyekibiina ekigwanidde okufuga Uganda eno eddembe lijja kubeera nga litambula. Amaziga tutandise. Laba ebiwoobe amaziga okutemulwa takabaliba mbalinga balisenguka nalyo nongobe wange nontwalira ebyange nonfula emomboze n'akayuma mama bakamenyawo bwentyo nentandika ogw'okusabiriza. Lwaki ennumye butyo mu nsi yange gye nninemu eti balala n'obatta ensi bwe bayiye yange eruwa essanyu lyakoma lyasigala mbirowoozo ennaku yatujjula yatubuna mu bwongo n'ogezako amawanga wakiriho sawe yemutukola mingi naye it's a matter of time Uganda yaffe. Brandi new songo okuva ewa Eddie yawe kakati nno ebigambo bizze biyitingana era bimwogeddwako bingi tuze tubikuba mu ttooki wano obiwulidde era obitegedde. Kakati nno ekigudde ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'agenza okuzika Lieutenant Kazoora ampuliriza mu kibuga Mbalala. Kakati ogenda kubeera ng'obitegeera. Jjukira nti ono asinkanye abantu bangi naddala abo abali mu parliament y'eggwanga Uganda ng'era ono ayaniriziddwa Deputy Speaker amayiddwa nga Thomas Tayebwa. Kakati nno wabaddewo ebikuuno bingi nnyo, wabaddewo okucelebratinga, wabaddewo okusanyuka, enduulu emizira ebiyitirivu ennyo nga mwami Kyagulanyi ayingira ku lumbe ewa Lieutenant Kazoora ono yafudde aziikiddwa mu kibuga ampuliriza eri Mbalala district olunaku olwaleero. Kakati nno aganga nze master mabega wa muzindaalo maze okubeera nga ntula mukono gwange ampuliriza. Kakati ensonga tuzisaayisaawe tuzigayegaye tuziyiteeyitemu osobola okubeera ng'ozitegera. Kakati nno ogenda kuwulira ebikuuno ekimuguddeko mwami Kyagulanyi ng'ava Mbalala mpaka Magere nakyo ogenda kubeera ng'okifuna lunaku lwaleero essaawa eno yennyini era ekibaddewo ono ng'amaze okubeera nga aziika nabyo ogenda biraba era ogenda bitegera. Kakati nno ono yasensera alinga luyira nkugambye nti yajja n'asinga n'ekiddo kye batenda ono buli wamu waali bigambo bya lunaku lwaleero. Nkugambye nti video sooka ogimpere ekigalo. Kakati olwo etalaga amawanga ebuna ensi yonna ogwekiruma kimulume oba afa afe. Kakati nno ompya nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda ogwa EKTV Media Uganda nange Master Mabigawo Muzindalo. Kakati mu ngeri y'emu nga sinaba kubeera butereevu nnyo nga nkutwala mu nsonga ennene olunaku olwaleero. Kakati ebadde omaze okubeera nga mbitegeera n'ebifa mu parliament mwabitegedde omukyala Anita Amongo ne speaker oba eyaliko speaker Rebecca Alitwala Kadaga ebigambo mwabiwulidde byonna ngenda bikunnyonnyola olunaku olw'enkya. Kakati ebyo tujja kubeera nga nabyo tubiyitaayitamu nga bw'olaba enduulu nga bw'olaba abantu babadde baaniza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu mizira emingi ennyo wali mu kuziika. Wabula bino byonna nga bigenda maaso omulongoose omuluutansozi gwentambula naye yekka mu mbeera yonna onavunusa bannayuganda ebizibu bya buli kkala era mukwano gwange ampuliriza tolonzalonza mukooneko ono akuyambeko naawe oteere butereevu nnyo obeere mu ssanyu ng'abalala boolaba. Kaakati no butereevu nnyo sooka olabe ku mizira n'enduulu ebibaddewo ate nkomewo. Now,
Okay, let's settle down. Let's settle. Media, please, let's settle. Media. Kakati nno pulezidenti okugenda embalalwa oba kugenda emballa mu kuziika awerekeddwako ow'ekitiibwa ennyo leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi kossa omwogezi kossa secretary general ow'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Luwongoya ono nga ye MP2B ow'ekibuga Kampala. Nkugambye ayaniziddwa Honorable Thomas Tayibwa ono nga ye deputy speaker ow'eggwanga Uganda mu parliament eya Uganda. Kakati no mukwano gwange ampuliza Honorable Miriam Matembe ono bulwala ba president abeera musanyufu nnyo era mwakafuba ku gavumenti y'omu ku bantu abasinga okukkiriza mu president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati no mukwano gwange ampuliza nga sema kubeera butereevu nnyo nga nkwongerayo nakugamba nti ffe wano tusoma busomi era wano tuyiga bwizi tulondamu ebyo ebisinga binne waabyo enkizo ne tugaa nti amawulire ago tugakole enseega tegeere. Kakati nno gye buva ne gye bulaga kyagala omanye nti Uganda eriwo yokka nga teriiko Buganda. Kakati nno njagala nsooke nkujjukize ebigambo bino byali bikulu nnyo omwenna mujjukira nti maapu eya Buganda yakyusibwa. Bw'emala okukyusibwa wuliriza nnyo kano kakunizo kakulu nnyo ate tuddeyo butereevu nnyo ku mulama gw'olunaku olwaliro. Buganda maapu yayo bw'ekyusibwa neteekebwako North ne South Buganda ebitundu ebimu byasalwako ne byongera ku kitundu kiri eky'omwankole. Kati wuliriza maapu eno neetwalibwa mu UN egazeetingibwe nga maapu ya Buganda empya nga kiraga nti enkadde baali bagisazizzaamu nga bagisazizzaawo era nga bagisaanyizzaawo. Wabula nga Mayiga bwe yagamba nti wadde maapu eno egenda kubeera nga mukwano gwange ekyusibwa naye tekijjaawo Buganda. Wuliriza nnyo, njagala oyige, njagala otegeere ebigambo bino bikulu nnyo gwe munnayuganda ali mu Uganda naddala gwe omuganda adipendinga ku Buganda. Kakati nno sooka oliwo tulaga wano wakaabya ennaku wakaabya amaziga era wakwasa ennaku. Kakati muganda wange kakeeto ebigambo bye bino maapu ya Buganda bwemala okubeera nga ekyusibwa. Kakati abasajja ne bakitwala mu kibiina kya amawanga amagatte ekya UN nga maapu endala zonna ku nsi kuno bwe zitwalibwayo zikakasibwe nti mu nsi ze ntuufu. Kakati nno ebigambo ebivaayo bikaabya bye njagala owulire otegere essaawa eno yennyini. Mu bye tuzze tusomesa wano nakugamba nti abatuusi bakulaba bagamba nti Rwanda ekoma ku Loditole Lukaya. Museveni mu kiwandiiko kye nabasomera wano n'abaga nti abachwezi bakoma Mawokota. Kitegeeza gomba Mawokota n'okudda eri byonna yonna waabwe era bo babadde basalako kati tundu lyabwe. Kati mukawefu bono gwe muwulira gwe baagala okusala mu Kongo ndoza bwe batudde ne bateesaamu ne baga nti naye kijja tumenya okumaliriza Kongo ate tutandike Buganda. Kino nakyo twali kikoze lumu ne kiggwa ne baga nti okay tukole tutya nti tulina kusooka ku gazeti nga map. Kati Buganda bwebange ekkiriza nga Katikkiro bwe yagambye n'asayininga eno maapu egenda kukyusibwa eri mu United Nations bateekeyo eno eri mu South Buganda ne North Buganda tuyingire mu civil wars oba mu ntalo ze muwulire ziri North Kivu, South Kivu oba Eastern Congo. Lwaki
eno emboozi yavudde dda mwe mwakagiwulira. Kagame bwe yabadde mu interview emu yayogedde bw'ati, abasinga muyinza okuba temwawulidde naye muwulirize eddoboozi lino. So waliwo abadde ne ka vidiyo kano nga akatambuza, bwe muba mukalabye yes, bwe muba temwakawulidde muwulire mutegeere ekintu kye mbagamba. They drew a line, left Rwanda on this side, and the other side it was called Congo. But this line divided the families, some of them Rwandan, even related. A similar situation with Uganda, by the way. Southwestern part of Uganda, a place with about 1 million people, they are typically Rwandan. But by that divide, during colonial times, these people were left there as Ugandans, and others were left here as Rwandese. But there are those who are indigenous to that place. And in fact, these are the ones who are fighting, whom the government is uprooting and saying, you go back to Rwanda. Kakati mwe mulaba ebintu, oba mutunuulira ebintu, ne mubiraba kungulu, ne mutafaayo ku digging deep into details. Buganda, as we speak, yaliba yagenze. Era nga kino Mengo ekimanyi era ekinamu omukono. Si Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi naye Katikkiro Charles Peter Mayiga n'akabinja akamanyiddwa nga Kakamega kakulira mu kiseera kino. Nabagamba nti kwesiba bbiri kulwana nnyo kwejja mu bunnya tubeerenga ffe enkoba za mbogo, kubanga tukimanyi tewali agenda kutuyamba. Ffe tulina okweyamba, okutaasa n'okununula Buganda yaffe. Nkugambye nti kemala okugazeetingibwa mu United Nations kiba kiwedde. Olwo Buganda maapu yaayo enkadde ebyemaze okusaanyizibwawo. Kasita Katikkiro Charles Peter Mayiga asayininga nti kyekyo eno maapu empyegende. Kaakati olwo munnayuganda omuganda otandika okubeera nga weekabira. Naye oba toli muganda naye ng'oli mu Buganda weekabire. Ebigendero by'abasajja bano binene nnyo nga kiraga nti n'ebitundu byonna bina bendobendo lya Buddu, Masaka tebibalibwa ku Uganda. Okusinziira ku Mwami Museveni agamba nti abachwezi awo we bayita okudda eri, kyokka nga abachwezi n'Abanyarwanda abatuusi ate bano bakwatagana butereevu nnyo. Kati kansooke nkuzeeyo katono nnyo ebibadde mballa nga pulezidenti asiibula abantu nga bayaayana nga bakaba nga bagamba bambi. Yogerako naffe muzeeyi tubuuzeeko. Gwanga Uganda kibuga Mbarara pulezidenti gyabadde. Kakati mukwano gwange ampuliriza nga tujja agenda mu maaso n'okungubagira omutukuvu Paapa eyatuvudde ku maaso oba eyavudde mu bulamu obw'enseno. Kakati wabaddewo okwebuuza eri bannayuganda nga bagamba mu mikolo gino egy'okungubagira Paapa, kakati emboga, obutungulu, biriŋŋanya, cukkamba bikwataganirawa. Oyinza okulya nga njogera ebigambo bino n'ogamba Eke Master ate abadde ki? Obutungulu bikwataganirawa n'emboga ne cukkamba kakati mu kuzika kwa Paapa. Ebigambo bino bikulu nnyo, wabula njagala wetegereze wansi awo waliwo emboga, waliwo obutungulu obwa galiki, wano ku mabbali we wali biriŋŋanya ne cukkamba. Kakati twebuuza nga mmwe abakatoliki abakukutivu ennyo abamanyi ku bintu bino mulowooza bino bitegeeza ki mu kufa kwa Paapa? Kakati ate
kankujje mu mbeera eno ng'omaze ogera mu komenti otunnyonnyole kubanga naffe twagatambule n'okumanya amanyi wekka ggwe gwe nsabye otugambe bw'omala otugamba ekituufu mu komenti naffe tujja kitegeera tukigambe abantu abaatubuuza ekibuuzo kino mu mbeera eno sooka owulye pulezidenti King Sir Nubian Lee tukomewo. Kano kange nawe. Don't blame the one who expose a crime. Blame the one who commit a crime. Well, indeed, on this one is me again alongside Nubian and the King. King-a-ling-a-ling. Sing. Bali kunanga bwele bakagwa byembo na byenkoba. Nse byendaba byenjogera. I say what I see. I may not be your friend, Don't but I'm not your enemy. Kugamba nawe choraba. I may not be your friend, but I'm not your enemy. Tasa yato kubira. System yona yafa. Buli kimu tekikola. Amakomera go gajula. Biwande webitemyakana. Tunulira bubi kubanjogedde kunguzi atenge tukola bubi fembi wefudde wakabi bakutuma numpisa bubi wefudde na mulamuzi munsi. Listen my youth, tolusense sobera obusangola batomera osanga enkyanga zalawa kagamba gundi ayogera bagundi namwe mwendeko future tekuparupire amasoko bwegegula. My friend, you will see what I see. I may not be your friend, Ontunulira bubi, but I'm not your enemy. Kugamba nawe choraba. I may not be your friend, tuli mu lyato lyerimu. but I'm not your enemy. Tasa yato kubira. Betwesiganga basoma. Eisanga batayika. Pulani zose twabawa. Pulani zonna bazirya. Amasomero mabi n'amalwaliro mabi abakoze ensasula mbi enguudo mbi jukira amatabaluli ngamba tufungize bicuke. Bano abayibi balina ogolola baluwera tibakasobola tibamaanyi kutudogereza bakumaza kutudongowaza eno fyuca gyetulwanira budde bwetutayiza amasoko bwegegula. My friend, you will see what I see. I may not be your friend, Ontunulira bubi, but I'm not your enemy. Kugamba nawe choraba. I may not be your friend, tuli mu lyato lyerimu. but I'm not your enemy. Tasa yato kubira. I may not be your friend, Ontunulira bubi, but I'm not your enemy. Kugamba nawe choraba. I may not be your tuli friend, mu lyato lyerimu. but I'm not your enemy. Tasa yato kubira. Tontunulira bubi, Tuli mu lyato lyerimu. kyendekera kyoliko. Tasa yato kubira. Tonjogerera bubi, Tuli mu lyato lyerimu. ebitunyigera byebimu. Tasa yato kubira. Kakati fenna tuli mu lyato lyerimu oba oli mugagga oba oli mwavu oba oli munene oba oli mutono oba onyigiriza bannayuganda oba onyigirizibwa bwe ne bw'onookola eddagala fenna tuli mu lyato lyerimu. Kaakati bwe libbira kitegeeza nti naawe omugagga ogenda kubbirira wamu n'abaavu. Y'ensonga lwaki ffe twavaayo tubeere nga tuyiwawo omubiri ebikyambi bye tulabye tubyogereko, ebibi bye tulabye tubibuusa abantu oba oli awo nabo bazibuke amaaso nga ffe tulaba wadde nga bakadde baffe bangi oba oli awo abaali nga ku ludda n'okwogera ebigambo ebyo ebyazanga mu bannayuganda essuubi naddala abo
abaavu bakiwogo kyabuze kakati baali adde akasente nga bw'olaba omusajja oli asembye eri oyo yaliko MP owa Lubaga kakati bwe yamibwa kadi ya NUP yanyiiga era ono kwe kusalawo eddiiro n'adda mu NRM nebeera ng'ebawa ssente ate okuvumirira abantu ab'enkyukakyuka. Deputy President owa Buganda ku NUP Alhaji Mwanga Kivumbi yavudde n'akakasa ensi n'agandi constituency ezo zonna ezirimu abantu abo abaalya mu lulima ne mu luzise abaalangirira nti bafuuse bapiraawo abaalangirira nti ba NRM tuzirangirira nga vacant oba empty fa aba NUP. Kakati kino kyatanudde abantu abamu okubeera nga bamera amannyo bamwanukule ku nsonga eno era nga bangi abaze bavumirira mbu Lois Lubongo ya Secretary General waffe okwesimbawo mu Kampala omusajja oli gw'olengera ngugambye nti ye Kasibante Moses ng'ebyobufuzi yakona n'akolera ddala n'adda ne mu kyokero. Kakati ono bamuzaala Butambala bwe yeesimbawo gye bamuzaala bamumma akalulu era omusajja ono empemba wemba n'ajja mu Kampala gye yawangulya wabula kyali kisanja kimu abantu ne bamubuuka nti omusajja ono yali tabakolera wabula yali abakolamu nsimbi bwe batyo bamusenza luti nga kisaanyi. Kakati ono yanyiiga obusungu bwonna obw'abantu okumugoba n'abumalira ku NUP. Kakati ono n'alya n'ensimbi okubeera nga agivumirira era nga bw'ogenda okulya omusajja ono ng'abyogera. Kakati nno njagala butereevu nnyo nsooka ate nkukyuse nkujje eno nkutwalewo omulongoosa omuluutansozi akubuulira ebigambo bye nkugambye mu ntandikwa ye kennyini mu bigambo bye abikatize ate nkome wa Deputy President owulire omuliro ogwabadde ku CBS. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Wangula we twogerera baatuvaako ge mazima abamu mu lwatu nga Kagabo ne Jime bagamba olwaleero tife tuli BNRM era agenda yambadde pate kala nabao n'abalala mikwano gyaffe betumanyi obulungi nabo baga ffe tukoze DA kasiba ntono mmemba waayo nega ffe tukoze eki bayatula batoola shahada bagamba buve twatudde tukoze DA tutambuddemu begaba maka tunobye Nibanoba. Kakati mu mutima mulungi twagamba mukama abasaasirireyo muzale n'abalongo mubuzalemu n'abaki n'abalongo je tujja kujja ffe tukube tubayimbira abaki abalongo bwe muli nunula eggwanga lyaffe netugenda mu nsensubize tulyera enguudo kyonna kibalituwaayo tulye naye ndibeera mutuuze nga ndi mu nsi ennunule ekyo kiriba kinkolera bayatona n'akamwaka we atali kukaka ne bayita ne kamera ne batuuza n'enkuŋŋaana ezitali zimu ne baatula ne batoola shahada ne batulekere ebifo tugamba nga bikalu nga ebintu gakibannanga ebyo biri vacant kufa abanuupu ebyo ebifo ababirimu baanoba kakati mulimu nyange hajjatiye gwanoba esalayo bwagenda ne sharia ekuweeko ennaku kyenda mugumu ate nga afudde bufu naye baba agenze bugenzi tekibeera kyenda ngozaawo bano si bafu naye banoba kati be banoba nate betuba nakisa netuteeka ngaffe engeri gyenawadde abyogera nga ndi musiraamu omukazi okusooka okunobera ddala waliwo ennaku ziri ze tumuwa ne mwawula kale nno ebigambo bya Deputy President Alhaji Mwanga Kivumbi jukira nti ono ye yaddira mu bigere omusajja oli eri amanyirwa nga masayansi mpuuga eyabba emisende z'Abannayuganda miliyoni 5 kaakati ono bwe bamukwatira omukono mu kibya n'ayaayana ne bamuwa obukwakkulizo busatu ekisookera ddala
kwali kuvaayo okakasa nti ensimbi nazirya naye nazirya mu bukyamu. Ekyokubiri kwe kuvaayo gamba nti bannange mu nsonyiwe kubanga neetonze aliwa bitono ddala. Kaakati omusajja ono yagaana okwetonda n'okukkiriza nti yabba. Kaakati bino byonna bwe byamulema ne bamugamba ekisembayo kwe kukakasa bannayuganda nti bannaye ndizayininze kubanga nkozeseza biwoofiisi yange by'ebintu bisatu ebyamusabwa NUP nga yonna ng'ekibiina. Omusajja ono byonna bwe yabigaana kaakati ne bagamba gwe tumaze okubeera nga tukudiriitinga mu lisiti yaffe mu guruupu yaffe oba mu kibiina kyaffe oba mu NUP omaze okubeera ng'odiriitingibwa era butereevu nnyo osuuliddwa mu kasero mwennyini. Kaakati tetukyakubalanga munnaffe tukubalanga ate omulabe waffe. Era okuva olwo omusajja ono yaggulawo ekitongole oba ekibiina ekipya ekyabwe kiyite Dealers Alliance oba DA Democratic Alliance naye ng'omusajja oli Honorable Lutamaguzi akiyita Dealers Alliance. Kakati ebigambo bino ampuliriza omusajja ono bwe byamutuukako n'abeera nga yanyiiga n'atondowala n'atandika kubeera nga avuma buvumi. Era ono mwamulaba yakwatagana ne baffeeriya banne okuli Kasibante Bamabikke n'abalala bamukaaku bwe bagenda nga bavumirira NUP mu kifo ky'okuvumirira omuntu atulugunya bannayuganda okubakooza akajiri abaavuwazza n'okubeera nga bamazeko emirembe ate balwana na muntu oli ate alwanyisa oli. Bino nno bya nnaku nnyo. Bino byonna nga bigenda mu maaso Mwami Kyagulanyi waliwo amawulire ampuliriza njagala oleme kubeera ng'ogasirwa. Waliwo ensonga ze njagala oleme kubeera nga zikuyitako owulire ebigambo bino ku Pulezidenti Kyagulanyi Center mu Mitembo wadde ono yafulumiza oluyimba ne King Saamani Suuli oba Nubian Lili omusajja omunubbi. Kaakati nno bino byonna byonna ng'obitadde ku mabbali eby'okubeera ng'omusajja ono yafulumiza oluyimba olw'omutawana ennyo ng'ali wamu ne basiniya bano ababiri okuli King Saha Manisuuli n'omusajja Nubian Lili ali omusajja omunubbi. Kaakati nno waliwo ebigambo ebirala ate ebiwerekera ensonga eno kyokka nga yabadde mabega w'oluyimba luno okutuusaako ebyonna bye walabye oba by'owulira ebivuga ye musajja amayitibwa nga Pademani oyo gwolaba ataddeko Simairo. Kyokka nga Pademani ebiseera ebisinga takola yekka era abeera n'omusajja amayitibwa nga Dani Magic. Kati ate mabega eri kwalingako ne Tony Hozi gwe sikyajjukira oba naye akyali mu ttiimu eno ey'okubeera nga akyasindika bino byonna ebirungi bye tulaba kwegamba nga ttiimu ebeera ejjudde butereevu nnyo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso butereevu nnyo nkusaba onzikirize nziremu nkweyanjule nti nze Eke Master abeera okulwa Eke TV Media Uganda yonna okutuusako embeera zino n'ebigambo bino ebirungi by'owulira abiseera ebisinga ne biggwanga byokya. Kati mukadde wange amayiddwa nga maama wali mu ggwanga lya Switzerland era n'omukyala sisita wange Mari mu ggwanga lya Switzerland. Ebigambo bino bikulu nnyo ku Pulezidenti Kyagulanyi Center mu Mitembo era mbasaba mubiwulire mubigoberere kubanga bw'onaabisibwa weenenyanga weka. Tugendako ewa muganda wange Zanero kubanga Zanero musajja mulungi nnyo. Kaakati tumwewole ku bigambo bino tukomewo. Bobi Wine oyo tulaba nga ayingira ebyobufuzi naye Bobi Wine mu kuyimba lyali eddoboozi ly'abantu. Njagala ngenda kumenya ennyimba ze nga 3-4 bwe naazirireetingako ku mboozi eno gye tunyumya ojjama nti lyali eddoboozi ly'abantu. Njagala ojjukire nga Jennifer afuuse kye baawalula e Kampala nga teri wadde asobola omwogerako. Abalala baakubanga ndongo yaabwe kasepiki biki naye nawe mutiji kino kyoyogera abantu bakubanga ndongo badirisha wajo nyise kasepiki abantu bakubanga ndongo zaabwe zikasepiki biki naye omusajja yavaayo naga tugambire ku Jennifer ekiwulira Dobozi ly'abantu ololumu ekibuga tukyagala nnyo twakituuma dda n'abaana baffe. We nasanga omukadde ne mubuuza nkuyambe kimaama obusajja bwasalako omukazi omunaku nga yonna yali message kugamba ngo alabagada nti yalina wansi yali ali anaye kyenkya ololumu. Kasooke nkubuuzaawo abantu balwawo ddi bannabyabufuzi okubuuka Bobi Wine kuba gambye ekibuga tukyagala nnyo ne kituuma n'abaana baffe. Gwomanyi ebiseera ebyo okutuuma omwana wo Kampala okitegeera ng'abantu bano beetuuma ebinnya bingi nnyo byebiri Johannesburg Venice byani n'omusajja n'agamba omwana wange first born Kampala. Kakati ololumu njagala otunule oluyimba lwe bayita ghetto. Wano labe katwe okwini wanajja omunaku nasattira okukamala nze ndaba kyakabi okusanyusa bagwira nga banannyini nsi babonaabona omugenyi wanajja siwoyera mu ddiiro nzijukira we basiba kubanga papajja masomero gazabwa muzimbazi wooteeri enkulakulana kusanyusa abantu. Njagala otunulya message eyo omanye abantu be basiba ebiseera ebyo papa we yajjira kati yali leetinga
oli n'alaba n'agamba nti abasula mu kisenyi temututwala nga kikulu nga ffe twabawo obululu naye ate olumaane mutulaga omululu abafuzi baffe mukimanye twabalonda mutujune naye kati nze ndaba mutuyiye omunaku tabeereko nakake era ng'ate kizibu nokuba oluyimba abantu ne balwagala nga si lwalaavu okiwulira kubanga okumanya yayogera mu luyimba olwo yagamba nti omulimu gwange ndaga firimu naye amasanyalaze gannemesa ne firimu ate generator ekozesa dikini we nali mavanira nane binsiranira kati okitegera Land Road yakubanja biki njaga otunyo oluyimba olwo lwa ghetto owulye kye bayita Bob Wine nti ebintu bino yakona ku nsonga z'abantu zomu kubali makuvanira sebo nali mayike yawera n'okusoma ngamaze okutuuka era gwomu kuba mutematema era nze kuba victim abatematema vanira omujjawo jajja wange yalima eka ya mulinga kakati omusajja ayogera abasoga balunda obusanyi nali mavanira nze nansiranira ng'ayogerera ddala kuffe nga tuluulira ddala ye muntu waffe yennyini akola ki kakati njagala otunulya oluyimba lwe bayita ebibuuzo bingi naye ansa ntono masomero nga gatandikiriza okujja okiwulira twalyanga empuuta ennyanja bagitunze amasomero gajja buddejja okitegeera omuliro gutandika ennyanja bagitunze ebisiyaga birwanyisa okitegeera abadde n'abantu be mwemuli okulwanyisa ebisiyaga mwemuli okukola ki abaana tebakyayagala kuzaala bwazaala okitegeera yagala kuyonsa twalyanga empuuta buli kimu yakikonako netutuuta ne kasupu yali abasi kakati n'abavubi ne bakizuula nti omusajja ali saidi yaffe bubeni asimba omulandira boy ontegeera kati message za ennyimba za Bob Wine kakati njagala luno luyimba njagala otunulye twali bangi ne tutandika okukola unokolera walima muwogo nga ffenna kye tunoonya kwe kufuna njagala otunulye nti sitwale gye yazimba mu luyimba olwo kyenkana buli muntu gy'ayitamu musimbula mwenna naye buli omu ayina bw'afunira buli omu ayina olugendo lwe kakati Bob Wine ennyimba ezo zenkubaddeko entinitini abantu bamuzuula tyali saidi y'abantu okiwulira omusajja nambeemu ng'ali eri wazanero kakati yamaze okubeera ng'asunsula ensonga era naawe nkakasa bw'oziwulidde tosigadde kyekimu kubanga okuyiga tekukoma kakati nno kyova olaba ng'enkya n'eggulo tubeerawo wano okubeera nga tukutuusaako ebyo bye tulaba ng'osaanobere ng'obiwulira obitegere era obiyige wabula bino byonna nga bigenda mu maaso gwatugoberera mukwano gwange kale ate wulira ensonga yino emaze okubeera nga ebikkulwa sofa 226 wano we twolekedde abasajja batandise okubeera nga bagolola amasuuti n'okubeera nga bakuba zi pafyumu mu ngoye okubeera nga bavayo beesobolewo okwesimbayo ku ntebe ey'eggwanga Uganda wabula ffenafena mu butuufu waffe tukimanyi nti omuntu ali omu omutuufu ye mwami Kyagulanyi Ssentamu kubanga ono yakutta omumuli gwa generation yaffe era ono yamanye ebizibu bye tuyitamu ffe ng'aba generation eno era ono yalina solution ku bizibu bye tuyitamu ng'aba generation eno jjukira nti ono emyaka almost gye gimu n'omusajja oli amanyiddwa nga President Ibrahim Traore ow'eggwanga erya Bukinabe oba giyite Burkina Faso wadde nga mwami Kyagulanyi asingako emyaka mitonotono egitawera na 10 kaakati nno tubateeka mu rengi yemu oba box yemu n'omusajja oli nga kitegeeza nti omusajja oli byolaba akola Burkina Faso essaawa yonna bw'okwasa mwami Kyagulanyi entebe yandibikola n'abidabolinga kubanga ate Uganda bagita Pearl of Africa nsingagga nnyo temanya ezo ze Bukinabe kaakati nno ebigenda mu maaso biraga nti abantu bamaze okubeera nga bawera abataano abaakavaayo okulaga nti entebe eno abajagala bulambirira wabula nga nkugambye nti mwami Kyagulanyi yandibanga ye musale kubanga ffe gwe tutunuulidde era gwe tumanyi kubanga ono ly'essuubi lyaffe kubanga ono gwe mumuli gwaffe kubanga ono eyasuubiza okutwala mu nsi ensuubize eyekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki era gwe wenna ali eyo tunuuliranga nye wali ambuleera otiikinge kubanga ku luno tumaze kubeera nga twekenneenya abagenda okwesimbawo bonna okutandikira ku LC wali eri wansi ng'oggyeko LC wano zitagenda kulondebwa naye okutandikira ku bakansalazi wansi nkugambye nti gurawundi yegenda okusalawo abantu bano abakwasibwa kadi
eya NUP gurawundi bweneegaananga ndyotemu muwa kaadi nsolima yennyini ewedde emirimu tebagenda kubeera nga bakuwa kaadi jjukira nti namala dde okubeera nga mbagamba nti ate abasajja bano baatusigamu dda abantu era ng'abantu bano baaweebwa omusimbi n'omusimbi bajje no wansi mu bantu ng'ebbanga terinnatuuka bafuuke bannaffe tulowooze nti bannaffe era bingi babikoze okugezaako kusika emitima gyaffe naye nga ffe tubakuba mu ttooki bangi tubalaba nti ggwe wasindikibwa busindikibwa oli mbega awedde emirimu kati ebigambo bino bikulu nnyo njagala neegatteko twambale amakooti twambale amasuuti tubigendemu naawe obitegeere olwaleero ku ntebe ennene y'obukulembeze bw'eggwanga tukyakuleetera lisiti bwenaggwayo nga tupima wano tukyakuwa just lisiti tetunnaba kutandika kupima kulaba ani yaani naye sofa tukyagenda mu maaso n'okuleka nti tukuwa lisiti mulundi gwa kubiri nga tukolera update ku lisiti yaabo olwedde abeegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino kamu 2026 kakati jjukira nti okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga oteekeddwa okubeera nga oyinamu milioni 20 olina okuzigwa akakiiko ak'ebyokulonda ziri nani refundable oba osembye oba ofunye 0 olina okuziwaayo milioni 20. Ekyokubiri ssemateeka w'eggwanga Uganda mu nnongoosereza ezaakolebwa mu mwaka gwa 2005 yali egamba nti omuntu aneesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ajja kubanga wa myaka 35 nga tasukka 75 wateekwanga emabega eri bino byadda wateekwanga okubeera n'emyaka 35 awo 34 nga tosobola kwesimbawo ate nga tosukka 75 okitegeera kakati jjukira nti 2017 omanyi mwerabira nnyo oyinza okuba weerabidde 2017 ssemateeka yaddamu n'akwatibwako ne bivaamu osaaga byavaawo era kitegeeza nti kakati kasitoba ng'oweza 18 oba olina 18 okkirizibwa mu mateeka g'eggwanga obeera muntu mukulu 18 okkirizibwa okwesimbawo era aliyo ng'obadde oteekateeka okwesimbawo nti toli mukulu nnyo olina 18-19 puliizi yanguwa yambala essuuti genda otandike enteekateeka 18 osobola okwesimbawo baakijjawo 2017 kati bw'oba oli mukadde oba olina myaka 8 oba 9 oba 10 oba 2 oba nga wawangala nga falaawo ne bali abedda be twawuliranga myaka 5 oba oliwa myaka 10 gw'omanyi kiri open 18 oba olina 10 oba 12 osobola okwesimbawo kyemyaka kyavaawo kira oteekeddwa okuba nga oli munnayuganda kaswa kitegeeza nti ng'oli Ugandan born nga bakuzaalira wano ate n'okola ne consultation n'otambula okwetoolwa eggwanga bakusembe bimu ku ebyo akati bwetutuukidde wano nga bantu balinga 8 abamaze okuba nti basonga 8 kyokka nga olwedde emabega waliyo abali mu kubirowoozaamu abatannaba kulangirira nabo ngenda bakubuulira kakati 8 be bano wammanga katusookere ku incumbent okusooka ekibiina kya NRM kirowooza nti kandidate waakyo owa bulijjo Naruli yagenda okuba nti addamu kukwata bendera ye incumbent General Yoweri Kaguta Museveni okujjako nga wanaabawo ekikyuse General Yoweri Kaguta Museveni asuubiddwa okukomawo okudifendinga entebe ye General Yoweri Kaguta Museveni akaluka nagenda kuba akabeeramu omulundi gunaaba gwakumeka gumu 2 3 4 5 6 gunaaba mulundi gwa 7 nga yeesimbawo General Museveni yasooka okwesimbawo mu kaluka omwaka 1996 n'akomawo omwaka gwa 2001 ne yeesimbawo General Museveni n'akomawo omwaka gwa 2006 ne yeesimbawo 2011 tuba tukyali awo nga yeewuuyo 2016 era n'azamba n'agamba nti era nzize 2020 mwaka weddeko jjukira obulungi era yaliwo era nga akawedde yafuna obululu emilioni 6.42 Bato n'alangirwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga kyekisanja kyali mu kumalako General Museveni ekisanja namba 7 kyagenda okuba nti akomerawo awangudde obululu 6 emabega obululu 6 emabega
era nga tewali kalulu ke yali yeesimbyewo ne bakamuwangula. Kaakati ekibiina kya NRM kigamba okuba nti omuteebi waabwe Nakinku y'oyo owaluli era ye waakati General Yoweri Kaguta Museveni NRM. Kakati bano wammanga be basuubidde okuba nti bagenda kwambalira General Museveni mu kalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu principal w'ekibiina kya National Unity Platform yakeesimbawo omulundi ogumu mu kalulu akawedde yakuŋŋanya obululu emiliyoni 3,663,437. Kyokka nga General Museveni yategeeza nti obumu ku bululu bwe yafuna yabba bubbe nti Kyagulanyi yabba General Museveni akalulu ke. Kakati Kyagulanyi Robert Ssentamu principal w'ekibiina kya NUP ebiriwo biraga nti ekibiina kya NUP tekirinayo omulala yenna tewali nteekateeka yonna yakusikiza Kyagulanyi ne mwaka 2026 waalinnyo. Kyagulanyi ono yategeeza dda nti akalulu akalimu era baatongoza n'eŋŋombo eya protest vote. Twekalakasa bwe tulonda twekalakasiza mu box protest vote n'ebipande bikubiddwa bingi okwetoola eggwanga nga byonna biriko Kyagulanyi n'abeesimbi okukaadi ekibiina kya NUP waggulu bataddeko protest vote twekalakasiza mu kabokisi. Kyagulanyi waali nnyo 2026 protest vote twekalakasa bwe tulonda. Omutegedde NUP bwetu bweri. Kakati omulala wuuno bamuyita Mawejje Francis mugoba wa boda. Mawejje Francis agamba nti mugoba wa boda avugira mu kibuga Kampala Pioneer Mall we wali stage ye wavugira agamba nti naye mulaba mutya eno boda industry nga nnene lwaki tetuyingira ekintu. Yamaze dde okulabika nti atongoza era agenda kulabika nti yeesimbawo ali independent talina kibiina kyonna. Mawejje Francis agamba nti njagala kubbulula abaana ba boda bakiikiriddwa this time round. Kati wulira abalwanyi abayeekera nga balwanyi bakiikirwa General Museveni abaali abayeekera yava mu bayeekera oyo. Kati Kyagulanyi najja n'afubutuka mu bayimbi. Kati ababodaboda bagambye nti mutuliddeko nnyo sho nabo baleese Mawejje Francis. Osaaga 2026 gwe tuwolekera. Kakati tubadde tukyali awo ababodaboda nga baleese ne zireeta abayizi nabo ne bagamba nti naye naffe abayizi abasoma teeka tuyingirewo. Abayizi abasoma bano ba University ya Mubus baleese David William Magezi independent bamaze okuba nti bamuleeta. Ono ava ku University ya Mubus yalangiridde dda nti akalulu k'omwaka 2026 akalimu. Ababoda muleete ate ffe abasoma ebitabo ababitegeera tufaze kosi wakatuleme kuleeta baleese David William Magezi 2026. Kakati tubadde tukyali awo abadde omubaka wa Kampala Central Constituency mu kibuga Kampala bamuyita Haji Muhammad Nsereko MP Kampala Central akiikiridde Kampala Central okuva mwaka 2011 ebisanja bisatu. Alabika nga akoye era gye buvuddeko yakisiinyako okutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita RF Revolutionary Front newankubadde nga tekitongozebwanga. Nsereko Muhammad akaseera kano agenda atalaaga eggwanga ebitundu ebyenjawulo agamba nti yenza addako nze agenda okudda mu kya Museveni. Nsereko yamaze dde okulabika nti oba oliawo alangirira nti kubagenda okuvuganya kwali Muhammad Nsereko abadde mubaka wa Kampala Central. Netweyongerayo Joseph Kabuleta yafubutuka eno mu mawulire ewaffe najja n'ayingira ebyobufuzi era yasooka kuvuganya mu kalulu k'omwaka ogwa 2021 n'afuna obululu emitwalo 4.424 mwaka gwa 2021 ku bantu bonna abali mu ggwanga emitwalo 4.5 be baamulabawo mu kaseera kano twategedde dda nti akomawo mu kibiina kye ekya NEED era ng'aliko activities already ziyatandise dda okuleka nti abeerako mu kitundu ekya Bunyoro ali eyo waabwe gyasoose okutalaaga ku mulundi guno Yosefu Kabuleta. Omutegedde waliwo George William Magera ono n'obusumba musumba wa kibiina ekiyitibwa People's Progressive Party PPP. Ekibiina kino kye kyatandikibwawo Jaberi Bidandi Sali. Kakati George William Magera ye president waakyo mbagambye nti n'obusumba musumba pastor
yamaze dde okuba nti naye ayambala era yalangiridde dda nti 2026 waali nnyo. Ekibiina ekya UPC James Jime Akena omubaka badde akiikirira Lira Municipality yamaze dde okuba nti atalaaga agamba nti it is time UPC egende maaso n'okulabika nti ekomawo. UPC yakakumbi egende maaso n'okulabika nti ekomawo. Atalaaga ggwanga already abaddeko mu Western n'ebitundu ebyamambuka. James Jime Akena agamba nti wendi nnyo. Kakati abo benkubuulidde be baakagenda maaso n'okulabika nti bakakasa nti weebali. Bano wammanga be basuubiddwa okujja mu race essaawa yonna bajja kuba batubuulira nti kakati naffe tuzze. Gregory Mugisha Muntu president wa kibiina kya ANT akalwa akawedde yakalimu n'afuna obululu emitwalo 6,574 kigamba okuba nti akyagezaako okumaking a mind inzireyo oba nedda. Nze Jeno Mulamba ne neesimba 225 ne bampa obululu emitwalo 6,7 bw'oba gw'obiddamu oba obivaamu akyerowooza oyo. PFF FDC empya oba FDC enajja nankumbi ne basenga ekatonga tutegedde nti nabo tebannaba kusalawo. Bano ab'ekatonga jjukira nti bakyalina party issues, balina certificate ze batannaba kufuna okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda. Ekirala bakyalina obuzibu bwa Dr. Kizza Besigye nti musibe ye patroni waabwe. Waliwo n'ababadde bakipikaapika nti oba gwe tubatuzza ffe tumunominating ng'ali mu kkomera ekiba kibe kaakati bakyali awo ate era nga kirowoozebwa nti bayinza okugenda mu coalition n'ekibiina ekya NUP. Kaakati nti singa babeera bakuleeta muntu ate ayinza obutaba Dr. Kizza Besigye oluba n'abeera baleeta Lukwago naye nga tekinnabakakasibwa awo wakyaliwokko ebitannaba kukutuka. FDC Secretary General gwe bayita Nandala Faabi ate nti yeegwanyiza entebe ennene. Jukira nti Patrick Oboy Amliyati ye yesimbawo ku lwabwe era president w'ekibiina yafuna obululu emitwalo 3,137 yafuna obululu emitwalo 3,375,589 n'akwata kyakusatu. Kati ate ebiriwo biraga nti Secretary General amugamba nti dda ku bbali ompagire kyokka nti ate ne Patrick Oboy Amliyati abadde akyetaaga. Okitegedde ne tutegera nti n'abaddi bakirowoozaako ebyabwe bikyali byankukutu tebayogera nnyo bigenda maaso n'okeka nti bitambula kyokka bw'oba osinzidde ku bigambo ebyayogerebwa principal waabwe omwami gwe bayita Mataasi Mpuuga Nsamba yategeeza nti ebifo byonna eby'obukulembeze bw'eggwanga bajja bisimbako abantu nga bo ab'omukago gwa DA. Kati tunnaba kutegeera banaaleetaani ku ntebe ennene y'obukulembeze bw'eggwanga. Then Nobert Mao ekibiina ekya DP akalwa akawedde yakalimu n'afuna obululu 5,768 mu bubiri. Ekibiina ekya DP kibadde kiyina akaweefube gwe kirimu ensangi zino okulaba nga bava mu coalition gye babaddemu n'ekibiina ekya NRM naye nga tebinnaggwa. Basuubiddwa okutuuza delegates conference gye bujja mu maaso awo balondeko anaalondebwa nga DP president yasuubiddwa okukwatira DP bendera. Kaakati abavuganya ennyo era kuliko incumbent yennyini Nobert Mao addemu afuuke president w'ekibiina ekya DP kyokka ne Richard Sebamala okuva side eri ez'e Masaka naye kaweefube okufuuka president w'ekibiina kya DP naye agendera ddala bulungi nnyo mu maaso. Kakati kitegeeza nti DP singa ewa Sebamala Richard gwe baleeta kuba president singa baddamu ne bawa Nobert Mao nga president w'ekibiina olwo kitegeeza nti banaabeera gwe baleeta. Embeera bwetyo bwetambula otegedde zezo update ennene ze tulina kwabo abaagala okusiguukulula General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa mu kalulu k'omwaka 2026 nga bw'obitegedde byonna bikuleeteddwa bannaffe abaka